TV. Gombe wetuvaayo ate wano mu kibuga Kampala poliisi ya CPS ekoze ekikwekweeto mwekwatidde abantu abasoba mu 5. Ekikwekweeto kino kikoze okusobola okukendeeza obumenyi bw'amateeka obubadde bususse mu kibuga era nga waliwo abasangiddwa nga batunda enjaga ssaako n'okuginywa. Wabaddewo oddukadduka nga poliisi ya CPS mu Kampala ekola ebikwekweeto mu kibuga wakati okusobola okufugaza obumenyi bw'amateeka. Kino kiridde abantu mu bitundu okuli Waliwo paaka, Bombo Road ne Wakiseko okwemulugunya ku bumenyi bw'amateeka okuli okubasikako obusawo n'amasimu ebadde bisusse. Kino kiwaliriza poliisi n'ekola ekikwekweeto era nga kino kitandikidde ku Waliwo paaka nga wano bakuta abawerako abasangiddwa nga bateeza abantu mu jjamu era bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi eya Waliwo paaka ne Nairo Kooki. Bano beeyongeddeyo Wakiseka ng'era bangi basangiddwa nga balina akayumba babadde bwekukumye ne bagombebwamu obwala ne batwalibwa ku poliisi y'e Wakiseka. Twogeddeko n'amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Luke Oweyesigire n'alambula bw'ati ku kikwekweeto kino. Kikoleddwa ku Tawa Nakikubo era nga poliisi ya CPS wano mu Kampala yekiyimiriddemu okulaba nti neekendeeza ku bumenyi bw'amateeka mu kibuga Kampala. Rugendo Crispo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.